بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي لا تراه العيون، الخالق البارئ المصور، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع ثقلين الجن والإنس وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، واتقوا الله ويعلمكم الله. يقول ربنا جل وعلا في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أتنزو الله تبارك وتعالى نجينا متينا مجبو أغتالي مكيندف تمناجينا وشب الله سبحانه وتعالى سيبيني من بكم نبي محمد صلى الله عليه وسلم نابو أبا مقبلنا نابنا مقبلنا إلى يوم الدين. abuluganda bakkiriza tumwebaza ekitiibwa Allah era akyatuwadde ekyengera ky'obulamu nga si buyitirivu bwa bulongoofu bwaffe wabula ensonga enkulu lwaki Allah akyatuwekedde obulamu, ayagala twongere ku mirimu emirungi oba oliawo gye tulowooza gye tulina. Eddakiika 2-3 omuddu yenna nze naawe nkulaamira kubeera ng'ozikozesa nange nzikozese n'ebigambo ebirungi n'ebikolwa ebituufu ebitusemeza eri maaso ga Allahu tabaraka wa taala. Eddakiika 2 z'olina obeemu yumkin sisobokera ddala oba oliawo tomanya ng'eddakiika ezo 2 ogenda kwogeramu ekigambo nga kirungi. Allah tabaraka wa taala akwagala obuwangaazi bwo nga liboona dda gyali olw'ekikolwa ekirungi kye wakola mu ddakiika z'osigazeeyo mu buwangaazi bwo, ng'agenda kukwagala era ajja kuwojjana. Era bwe zita eddakiika 2-3 emyaka gy'osigazaayo wiiki oba ennaku, bwe kityo abaddu tulina okubeera abeegendereza ennyo ebikolwa byaffe. Oyinza okwogeramu ekigambo ebbanga erisigadde mu buwangaazi bwo, oyinza okukoleramu ekikolwa ebbanga erisigadde mu buwangaazi bwo. Allah tabaraka wa taala n'abeera ng'akukyawa n'akunyiigira nga ne boona dda gyali oli mu baddu min ashaabi nnaar. Faliya'udhu billah. Nsaba Allah tabaraka wa taala antaase nammwe abeere nga abataasa, atuwa obuwangaazi obulungi n'enkomerero ennungi. Oluganda abakkirizanga bulijjo mu kiraasi yaffe eno tuba n'emiramwa bakama baffe gye baleeta nga baagala tukubaganye ku jjo ebirowoozo, ng'ekigendera mu miramwa gino butya bwe tuyambaganye okubeera nga twongera okutegeera ekitiibwa Allahu tabaraka wa taala n'okubeera abagovu ku mateeka ge wamu n'okugoberera enjigiriza n'enkola ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Twebaza baganda baffe, tusaba Allah abatukuumire, abawo obuwangaazi obulungi n'enkuba ennungi, akkirize n'emirimu gyabwe. Omulamwa gwaffe gwe batuwadde ogwaleero nga gugamba nti kiki ekiviirako omutima gw'omuntu okufa n'abeera nga takyayagala kukola ibaada oba ibadaati, n'ekyokubiri nti era biki byayinza okukola okufuula omutima gwe omulamu. Naam, aqulu wabillahi tawfiq. Allah tabaraka wa taala ayaati ez'enjawulo ayogera nnyo ku kiyungo omutima, nga mu biyungo bye yatteekamu oba byonna ebitundu bye tulina eby'omubiri gwaffe nga byonna olw'obujulizi obw'enjawulo mu Qur'an ne mu hadithi ez'omubaka musallama, byonna bituzaayo nga ekifuga ebiyungo byaffe byonna ebirala gubeera mutima guno, gubeera mutima ne gugenda nga gwegattibwako embeera oba ebiyungo byonna ebirala ebigwetoolodde. Allah tabaraka wa taala nga bw'olaba ayemu bw'ateregera ku ba ashaabu Musa bani Israil abali ku mulembe gwa Musa mu kutandika eddala yabagamba nti inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara
Allah yabalagira abasabe nti rather basale nti abasajja abo ne babuuza ebibuuzo bingi finally kyafayo kiwanvu ne basale nti naye kyenjagadde mu bwe basale nti Allah n'abakolera ekyo kye baali beebuuza okubeera nga bakola. Baali balina mu bbo omusajja eyattibwa naye Allah yabagamba basale nti ng'ente eno bwe baamala ogisala abavunzi ba Qur'ani batugamba nti buli kiyungo ne bagenda nga bakiteeka ku kiyungo ky'oyo omuddu yali attiddwa then n'ayogera abaamutta. Kyenjagaddemu nti abantu bwe baalaba abantu ba Musa n'abalamu mu'jiza miracle eyo baagiraba Allah ate yagamba nti thumma qasat qulubuhum min ba'di dhalik. Kyewuunyisa baamala okulaba akabonero ako Allah tabaraka ala ke yabalaga ne kibaali banoonya okulaba ate Allah yagamba nti oluvannyuma emitima gyabwe gyeyongera kakanyala. Ati nga bw'olaba aya eyo Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ku kiyungo kye bayita mutima. Wewe Allah bw'abuuza mu Qur'an nti afala yatadabbaluna al-Qur'an, abange Qur'an mbeera mugisoma temufumitiza kuyo, am ala qulubin aqfaluha, oba emitima miggale, emitima oba giriko envumbo, emitima mulwadde. Nabwekyo omutima guno eno gujja mu Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala nga agwogerako nnyo naddala mu mbeera y'omuddu okubeera nga bamujemedde nga bw'ayagamba Allah subhanahu wa ta'ala mu aya endala yagamba nti walaqad makkannakum fima in makkannahum fi, ne Allah yagamba nti fama aghna sam'uhum wa absaruhum wa af'ida. Yakosa af'ida yakosa ebiyungo bisatu, nayogera ku mutima, nayogera ku matu, nayogera ku maaso, ng'emitima abaddu tegyabagasa. Nabwekyo Allah akoona nnyo ku mbeera y'omutima guno eno nga singa gubeera gwonoonese, singa gubeera gwokakanyadde, omubiri guno gubeera tegulina kye guyinza kwekolera. Kiyungo ekiri sensitive nnyo abaddu kye tulina okubeera nga tulera ne ze bayita ibadatul qulub, ibada z'emitima ze tujja okukoonako mu maaso biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Omubaka Musallama naye n'aleeta hadithi ez'enjawulo ng'era ajja mu bigambo bye ng'addiŋŋana ekiyungo, addiŋŋana nnyo ekiyungo kye bayita omutima. Nga bwe yagamba nti inna fil jasadi mudgha, yagamba nti mu mubiri mulimu ekinyama. Ekinyama ekyo bwe kibeera kirongoose omubiri gwonna gubeera gulongoose. Ate ekinyama ekyo bwe kyonooneka omubiri gwonna gwonooneka. N'agamba nti wa innama hiya alqalbi, mazima ddala ogwo gwe mutima. Nabbi agoogerako mu mbeera y'okubeera nti okulongoka kw'omubiri kw'okulongoka kw'omutima, ate okufa kw'omutima oba okwonooneka kw'omutima kwe kubeera nga n'omubiri gwonna gukoze ekigwonoonese. Hadithi era endala gye tumanyi obulungi, Nabbi yagamba nti omuddu buli wakola ezzambi yagamba nti atonyezebwa akatonyeze akabbulaaka ku mutima gwe. Omutima ogwo bw'aba teyeenenyezza naddamu n'akola ezzambi eddala, obutonde obugundi obwa bbulaaka bugenda buwera. Bw'omuddu ono wamaliriza ddala nga teyeenenyezza mpaka waatuuka ng'omutima gwonna gwajjula dda, gwonna gwa bbulaaka. Olw'obuntu buno bwe bagenda batonyeza ku mutima gwe gugenda gulwala mu mbeera efaanana bwetyo. Nabwekyo ebintu ebyo bimu oba embeera efaanana bwetyo, ate Nabbi n'agamba nti ate omuntu singa abeera yeenenyeza ng'akantu kaleeri akabbulaaka akatonyeza akabbulaaka ako olw'ezzambi eri lyakoze nga omutima guno bakaggyako. Nabwekyo embeera bwetyo bwefaanana nga bwe kize mu hadithi, bwe kize mu ayati eziri mu Qur'an ne ayati endala nnyingi zikoona nnyo ku mbeera y'omutima nga kiyungo baganda bange abakkiriza kye tulina okussaako nnyo ebirowoozo, okubeera nga tufaayo nnyo, tukifaako nnyo, tubeere nga tulera emitima gyaffe mu mbeera y'okubeera nga bitaatillahi tabaraka wa ta'ala, mu mbeera y'okubeera nga tuli bagonvu ku mateeka g'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Naam, baganda baffe ekintu kye basusse tugamba bagambe nti kiki ekiviirako omutima gw'omuntu okubeera nga omutima gufa n'abeera nga omuddu mugayaavu naddala mu mbeera z'okukola ibadat. Ekisookera ddala ebintu ebiviirako omutima okubeera nga oba oliawo guguba, omutima ne gubeera nga gufa, ensonga nnyingi za njawulo nga bwe zajja mu Qur'ani, nga bwe zajja ne mu hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ezimu ku nsonga omutima lwaki omutima ogwo gutera okubeera nga gufa, adamu tadabbur Qur'an al-Karim, omuddu ebbanga lyamala nga yeesambye Qur'an nga takyakola tadabburu, tafumiitiza ku Qur'an. Omuddu oyo omutima ebiseera ebisinga gumala ne gukakanyala, omutima ne gubeera nga gufa. Allah nga bw'ayatugambye aya gyenkonyeko nti afala yatadabbaruna al-Qur'an, abange Qur'an embeera mugisoma temufumiitiza kuyo, am ala qulubin aqfaluha, oba emitima gyammwe miggale. Kikulaga nti abaddu
abaddu singa emitima gyaffe gibadde miramu ne tusoma Qur'an eno nga tugifumintizaako abaddu twali badde twebuulya n'emitima gyaffe era emitima gyaffe gyali badde girimu obulamu oluvannyuma okubeera nga tusoma Qur'an. Kati ebiseera bisinga abaddu bangi twesambi Qur'an amakulu tetugamanyi, Qur'an tetwebuulira nayo, ebyo bizimu ku nsonga ezirwaza emitima gy'abaddu. Ekirala ebintu ebimu ebirwaza emitima gy'abaddu, omuddu okubeera nga akola nnyo amaasi, omuddu okubeera nga akola nnyo amazambi, omuddu nga addingana nnyo okunyiiza Allahu tabaraka wa taala, era nga bwe kizze mu hadithi gye nakoonyeeko mu ntandikwa mu makulu gaayo, nabbi yagamba nti omuddu buli w'okola ezzambi, omuddu ono neetonnyera ku zzambi eryo, akatonnyeza akabbulaaka bakatonnyeza ku mutima gwo, bakatonnyeza ku mutima gwo. Kati omutima guno buli guweerako obutonnyeza obwa bbulaaka gubeera munafu nnyo, gubeera munafu nnyo mu mbeera y'obukkiriza, okubeera nga gukukubiriza okubeera nga okola emirimu emirungi. Naye kyo obuyitivu bw'amazambi byemu ku bintu ebirwaza omutima gw'omuddu, byemu ku bintu ebirwaza omutima gw'omuddu. Ensonga endala evaako omutima gw'omuntu okubeera nga gulwala, omutima ne gukakanyala, ng'omuddu takyalina na bwagazi bukola ibadaati ez'enjawulo, omuddu ekewolowoleza ennyo mu buwangaazi obuwanvu, omuddu okwerowooleza ennyo mu buwangaazi obuwanvu, nga Allah bwe yatugamba mu surat Al-A'raf, yagamba tuwatula alayhim naba alladhi atainahu ayatina, yagamba nti Muhammad abantu basomereko ku mawulire g'omuddu oyo gwe twawa amateeka gaffe. Allah subhanahu wa ta'ala yogera ku muddu gwe yali yawa nga yali yamuwa irimu ey'enjawulo, yali yamuwa irimu ng'ategeera bulungi nnyo bannabbi be bajja nabyo, nga naffe leero abaddu obaoli abaddu bategeera Qur'an bategeera hadith. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti omusajja ono fansalakha minha, Allah oluvannyuma lw'okuma irimu eno gye yali alina eya hadithi ey'ekitabo kye baali basoma bennabi yali amanyi, omusajja ono yeebaagulamu amateeka g'okiba Allahu tabaraka wa taala. Naye kyenjagaddemu aya nga ziimuko oba ebigambo ebyo bigazi Allah bye yakozesaawo tuyinza obbirwako ennyo, naye Allah yagamba nti walaw shi'na, singa nali njagadde omusajja ono n'alimunywezezza la rafa'naahu biha, n'alimusudde n'irimu eno n'abeera ng'akola ne ibadaati, ng'amanyi irimu eno ng'akola n'emirimu emirungi. Naye omusajja ono lwaki Allah tabaraka wa taala yamuvaamu, omutima gwe ne gubeera nga gulwalira ddala nga takyasobola kukola ibadaati zonna za njawulo oba z'amaanyi. Kyenjagaddemu okuzza ku bujulizi bw'okubeera nti omuddu singa oyagala nnyo obuwangaazi obuwanvu byemu ebirwaza omutima guno. Nabbi Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti omusajja ono aqrada ila al-ard, okusookera ddala omusajja ono ebimu ebyamuleetera okubeera nga yeebaagulamu amateeka ga Allah, yalowooza nti ku nsi kuno agenda kuwangaalako ebbanga ddene, ng'agenda kuwangaleko emyaka mingi. Ebiseera ebisinga abaddu ku bimu ebirwaza emitima gyaffe, abaddu okubabalira obuwangaazi obuwanvu, omuddu abeera mulagajjavu mu ibadaati, tujja kusaala egy'emyaka gy'okwebikira nawe gikyali, naye nga wallahi hadithi azimanyi, ayati bazisomye aziwulidde, mu ddalasa atuddemu, naye agenda okutuula emyaka gino gy'alina, n'alowoozamu ku myaka gy'asuubira mu maaso, ate n'atatunuulira be bamuzaala nabo batatuuse mu myaka egyo gy'alina. Shayitaani n'ebeera nga emuwundira ekyo, n'ebeera nga emunafuya, n'abeera nga anafuira ddala, omutima ne gulwala nga tayinza kukola ibadaati za njawulo, nga mugayaavu nnyo. Omuddu afaanana bw'atyo. Okwebalira obuwangaazi obuwanvu byemu ku bintu ebibeera nga binafuya omuddu okubeera nga akola ibadaati. Baswahaba ebimu ebyabayambanga okubeera nga baali bettanira nnyo okukola ibadaati, balina n'emitima egyali gibakubiriza nnyo okukola ibadaati, wallahi bawangaalanga nga asuubira era ng'akakasa nti mutuufu bwe mbeera mbukeesezza, nsuubira nnyinza okubutabeera mu bantu bagenda buwungeeza. Era bwe babuwungeezanga ng'abeera awulira nga pressure gy'alina y'amaanyi, alabira ddala tannasoma ku Qur'ani ya kumakya, tannasoma adhikari za lwaggulu, tannasaalayo ku salaati duha, qabliya ba'diya, teyasadde ku tahajjudi, teyalagidde empisa nnungi na kuziyiza mize mibi, naye nga alaba ssaawa yonna agenda. Abadde okubeera nti baalowoozanga bawangaalanga bamanyi ssaawa yonna badda maaso ga Allahu tabaraka wa taala, Allah subhanahu wa ta'ala yabataasa n'abeera nga oba oliawo yeesiriza okwo, ne babeera nga balina emitima emiramu egyabakubizanga okubeera nga bakola ibadaati. Nawe kityo ebiseera ebisinga tugambye ensonga endala evirako omuntu omutima okubeera nga omutima gwe gukakanyala, omutima ne gubeera nga mugayaavu tegukyasobola, takyayagala kukola ibadaati za njawulo, omuddu wekabalira obuwangaazi obuwanvu. Ensonga ey'okuna evirako omutima gw'omuddu okubeera nga
omutima gwe mugayaavu nnyo mukola ibadati ez'enjawulo, omutima nga mufu, omutima nga mugayaavu nnyo tayagala kusaala, tayagala kusiba ku nnaku za sunna, omukyala tayagala kwebikkirira. Ekyokuna tugamba nti omuddu okubeera nga ayitiriza nnyo okwagala okugobera kw'omutima gwe. Omuntu agoberera okwagala kw'omutima gwe ze zimu ku ndwadde oba embeera ezulwaza omutima gw'omuddu. Omuddu n'abeera nga mugayaavu nnyo, ng'omutima gwe gufudde, takyasobola oba takyagala kukola ibadati za njawulo. Buli muddu w'oyitiriza ennyo okugoberera okwagala kw'omutima gwo, Allah yagamba ku muddu oli gwe nayogerako mu Suratul A'raf, yagamba nti ensonga zino eno bbiri ze zaamuleetera okubeera nga yeerabira n'ava ku mateeka ga Allah. Ekisookera ddala aqrada ila al-ardi, yalowooza ku nsi kuno agenda kuwangaalako mpaka n'agamba nti omusajja ono wattaba ahwaahu, n'atandika okugobera okwagala kw'omutima gwe. Nawekyo abooluganda bakkiriza, ffe ng'abaddu abakkiriza oba abaddu abagezaako okulongoosa mu maaso ga Allah tabaraka wa taala, tulina kuwangaala nga Allah bw'ayagala tuwangaale, wabula tetulina kuwangaala ng'ebirowoozo byaffe bwe bitugamba okubeera nga tuwangaala. Nawekyo tulwanise nnyo emitima gyaffe gino eno okubeera nga tugigoberera, okubeera nga tugigoberera. In fact oba eri mu Surati Yusuf bwe mbaseerabidde, Allah subhanahu wa ta'ala alina omuddu omu gwe yali ayogerako ng'agamba mutuufu, nze siyinza kulongoosa omutima gwange, mazima ddala inna an-nafsa la ammaratun bis-su'i, omutima gwange gundagira kukola bibi, illa man rahima rabbi, okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala omuddu gwabeera akoze eki, gwabeera asaasidde. Nawekyo ebimu ku bireetera emitima gyaffe okubeera nga ginafa mu ibadat, abaddu oba omuddu okubeera nga anafa mu kukola ibadat, okugoberera omutima guno. En eddiini oba obusiraamu oba ebintu byonna byonna Allah subhanahu wa ta'ala byayagala, ebiseera ebisinga byetaaga kulinnya ku bwagazi bwa mutima gyaffe. Emitima gyaffe gyagala music, Allah yagamba tayagala music. Emitima gyaffe gyagala entertainment atalinamu mipiira, Allah subhanahu wa ta'ala ye tayagala mbeera za kuzannyazannya. Muddu kumala biseera ku muzannyo n'obeera ku kintu okumanyisa nga bbiri tunasoma Qur'ani, tomanyi kusoma yasaruna, tomanyi kufuna wudhu, naye nga tulina obudde obw'omuzannyo. Nawekyo ekintu ky'okugoberera omutima aba abadde okubeera nga tugoberera emitima gyaffe, ahawa kye bayita hawa nafsi, bimu ku bintu ebigayaaza omuntu okubeera nga anafa mu ibadati ez'enjawulo z'abeera akola. Allah subhanahu wa ta'ala mu ayemu yagamba nti afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa, tolaba omuddu oyo afudde okwagala kw'omutima gwe, agoberera okwagala kw'omutima gwe nga ye Katonda we. Kikulaga nti omuddu ono buli w'ogoberera ennyo okwagala kw'omutima gwo, okwagala kw'omutima gwo guno kukujja ku mateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala, onafuwa okukola ibada z'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nawekyo tubeere nga tugezaako nnyo nga tulinnya kwagala kw'emitima gyaffe, nga nabbi Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti waliman khaafa maqaama rabbih, omuddu yenna anaatya okuyimira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanaha nafsa anil hawa, n'abeera nga alinnya kwagala kw'omwoyo gwe, tagoberera kwagala kw'omwoyo gwe, kubanga omwoyo gwo obuwumba bwago ebiseera ebisinga gukudrivinga kutwala ku mbeera yakujemera Allah tabaraka wa ta'ala. Naye omuddu n'obeera nga olwanyisa omutima gwo n'ogufuga n'oguzza ku mateeka ga Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nti Allah yagamba nti fa inna aljannata hiya alma'wa, omuddu yenna n'alwanyisa omutima gwe n'atagobera kwagala kwa mutima gwe, embeera ze nga tagobera kwagala kwa mutima gwe, yagamba nti mazima ddala ejjana bwe bugenyi bw'omuddu ono afaanana bw'atyo. Nawekyo tugambye omuddu okubeera nga ogoberera okwagala kw'omutima gwe, byebimu ebinafuya omuddu okubeera nga abeera mugayaavu nnyo mu kukola ibadat ez'enjawulo. Ensonga endala eviirako omuddu okubeera nga omutima gwe nga mufu, omutima gwe n'abeera nga takyayagala kukolera ku ibada oba nga takyayagala kukola ibada za njawulo, ebiseera ebisinga ekireetera omuntu oyo emikwano emibi. Nabbi yatugamba nti fanduru man tukhalil, abange mbeere beegendeza bandi bemufuula mikwano gyammwe. Kati ebiseera ebisinga ensonga endala eviirako abantu okubeera nga tunafuwa mu ibadat, emikwano gino gye tubeera tulina, emitima gyaffe ginafuwa, nga singa ffenna tubeera tulina emikwano emibi, bakwano baffe abo emibi tubeera tulina tejagenda tuyamba kutujjukiza ku ibada. Tayinza kujjukiza salati duha, tayinza kujjukiza kusiba ku nnaku njeru, tayinza kujjukiza ku mirimu mirungi, wabula aba agenda kujjukiza mbeera za bwononefu. Nabbi Muhammad sallallahu yagamba nti almu'minu mira'atu almu'mini, nabbi yagamba nti omukkiriza ndabirwamu ya mukkiriza munne.
omukkiriza ndabira amakulu buli wamulabako ensobi yonna oba Allah kyatasiima omuddo oyo okubeera nga akola amuwabula naga nti munaye tukyuseemu olaba omuddo oyo bwaba wayambye ku mutima gwo nabeera nga akubiza okubeera nga gukola ibadat ez'enjawulo nabwekityo emikwano emibi gye tubeera tulina byebimu ku nsonga lwaki emitima gyaffe gifa emitima gyaffe ne gibeera migayaavu nnyo okukola ibadat ez'enjawulo nabwekityo tubeere nga tulonda emikwano emituufu eginaatuyamba ku mbeera y'okutya Allahu tabaraka wa taala era abanaatuyamba okubeera nga tuzuukusa emitima gyaffe okubeera nga tugyettaniriza oba nga twettanira okubeera nga tukola ibadat ez'enjawulo n'ensonga endala eyinza okubeera eddirira esembayo ebireetera abaddu okubeera nga tunafuwa mu ibadat oba emitima gyaffe ginafuwa albea environment oluusi ebiseera ebisinga mwe tuwangaalira omuddu beera nga weewala nnyo setting y'environment gy'olimu naddala nga yawonoonefu environment eno egenda eri omutima gwo mpola naddala omuddu nga wayinza okuwangala emifo ekiri mu music newabeera nga abadde tayagala music olwo environment eno omutima guno agutadde mu environment enfu wallahi omutima era gujja genda gusebengerera mpola mpaka guna adoptinga amazambi agali mu environment eno embi gy'ogutaddemu nabwekityo tubeere nga twewala nnyo environment erimu embeera z'obwononefu erimu abayaye erimu abantu abawumula erimu abakyala abambadde obubi erimu abavubuka abayayeyaye embeera efaanana bwetyo tugezeeko nnyo okunoonya environment ennungi bwe tugenda okusobola okulera emitima gyaffe mu mbeera esinga okuba ennungi bwe tuwangaalira mu environment nga mbi ate nga tetutamwa mbeera gye tuwangaaliramu omuddu ono omutima gwo gujja genda gukwata embeera ezo embi mpola fa asbah bunagenda okukeera ku makya omuddu nga oli mu baddu abalina emitima gyabwe nga nagyo emitima egyo gyalwala naye bwe kityo abooluganda bakkiriza tubeere nga twewala environment yonna erimu okujemera obusiba Allahu tabaraka wa taala okujjaku bwe tubeera tuli mu environment efaanana bwezityo tubeere nga tuziyiza emize emibi gye tulaba egikolebwa n'okuyitiriza okwogera ennyo kubonoonefu buwangaalira mu kitundu ekyo mwe tubeera tuwangaalidde ekisembeyo ddala omuddu okubeera nga wasawasa shaitan oba waswisa shaitan omuddu okubeera nga tulabankanyizibwa shaitan Allah yatulagira oba yatuwulira nti shaitano oyo innahu lakum aduwwun mubin shaitano oyo mulabe wammwe era fattakhidhuhu aduwwa n'atugamba nti muyisize ddala nga mulabe wammwe kati ebiseera ebisinga emitima gyaffe ginafuwa okukola ibadat nga tutawaanyizibwa oba tulabankanyizibwa shaitan omuddu bayinza okwazina for example alaba mupiira n'asigala ng'alaba omupiira ebeera shaitan yebeera eragajjanyiza omutima gwe ne gulagajjala okubeera nga guva awo wennyini okubeera nga guva mu muzannyo gugende Allah tabaraka wa taala gyayogerwako gyasinzibwa okubeera nga genda gwetaba mu mbeera y'okusinza okiba Allah tabaraka wa taala kati shaitan yo kyekola kwata birowoozo bya muddu ono oba omutima gwa muddu ono nebeera nga emulabankanya ebulayo eddakiika ntono lindako mugenda kukuba ikolayiza simanye naddala abadde abalemedde abanyumirwa ennyo emipiira oba wala firimu ezo webityo omuddu n'abeera awo nga shaitaani emulabankanya n'abeera nga anafuye omutima n'ogwo ne gufa n'abeera nga takyayinza kukola ibaada yonna nabusha buluganda bakkiriza tubeere nga twerwanako nnyo tweziyize emitima gyaffe gyonna emitima gyaffe tubeere nga tulwana nnyo okubeera nga tetuwangula shaitan arrajim shaitaani eyakolimibwa Allah subhanahu wa ta'ala gye yassaako obusungu bwayo tubeere nga tusaba nnyo oshiba Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga atuyambako ku mitima gyaffe akasemberayo ddala bagambye nti era biki by'oyinza okukola okufuna omutima omulamu ekisookera ddala tilawatil Qur'an omuddu okubeera nga oyitiriza nnyo okusoma Qur'an kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ala bidhikrillahi tatma'innul qulub abange okusoma ala bidhikrillah bagamba nti dhikri yalimu aya eyo ba ahlu tafasir bagamba nti huwa Qur'an al-Karim ya Qur'an ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti mu kusoma Qur'an mwe muli okutebenkera kw'emitima kigizaamu obulamu obadde okubeera nga tuyitiriza nnyo okusoma Qur'an emitima gyaffe gijja kuddamu obulamu emitima gyaffe gijja kubeera nga giddamu obulamu ekyokubiri
aljulus maa ashab alqulub alhayy okubeera nga tuyitiriza nnyo okutuula n'abantu abalina emitima emiramu bebaluwa nga wola abaganda bafa babeera mu ddarasa tutuyitirize nnyo okutuula mu ddarasa majalisi dhikiri okutuula ennyo mu bifo bibajjukizaamu obusibwa Allahu tabaraka wa taala mwasomesa hadithi za nabbi obifo ebirimu okwebuulira naddala okuli shari'a okuli okw'obusiraamu okw'amateeka abaddu tubeere nga tula nnyo mu bifo ebifaanana bityo emitima gyaffe oba oliawo gijja kuzuukuka gijja kubeera nga giddemu obulamu ensonga ey'okusatu era eyinza okutuyambako okubeera nga emitima gyaffe gizuukuka emitima gyaffe ne giddamu obulamu omuddu okubeera nga tunoonya emikwano emirungi tubeere nga tunoonya emikwano emirungi nabbi yagamba makulu ga hadithi nti omuntu akola omukwano n'omuntu omulungi abanga omuntu atuula n'omutunzi wa bukalifuwa oba omuntu atunda perfumes ezo buli wootuula naye ofuna olusu olulungi oluva ku bwowo buli bw'atunda naye yagamba nti ate omuntu atuula n'omuntu oba akola omukwano n'omuntu omwonoonefu yagamba nti abeeranga omuntu atuula n'omwoki w'ebyuma bana welding nabbi nagamba nti waatayo kyangu ezo ogenda n'olusu olubi oluva ku byuma biri byayokya naye kityo ebimu ebigenda okulamusa emitima gyaffe tubeere nga tulonda emikwano emituufu gye tubeera tuwangaala nagyo ekiddira ekisembayo tubeere nga tuyitirize nnyo aktharu min dhikri hazimi ladhat okubeera nga tuyitiriza nnyo okulowooza ennyo ku mukaaya biwooma amakulu maut tubeere nga tuyitiriza nnyo nabbi Muhammad sallallahu yatugamba nti aktharu bannange muyitirize nnyo okubeera nga mulowooza ennyo kufa mazima ddala okufa okwo kuzuukusa kulamusa emitima tuyitirize nnyo ebiseera ebisinga nga bula abaddu abakaafu bawangaala tayagala kuya ku kigambo kufa tayagala kuya ddala ku kigambo kufa kuba alabira ddala bw'akirowoozaako abalaba nga agenda okufa naye nga labudda shi'tum amma abaitum mwagala oba temwagala abaddu ffenna sanamu tugenda kufa akaseera konna naye kityo okuyitiriza ennyo okulowooza ennyo kufa bimu ebiramusa omutima guno kuba buli w'okulowooza bwonoga wayi kansale ku salaati duha saawa yonna taata wuuyo yafa maama wuuyo yafa mukazi wange yafa mukyala nga agamba bba wange yafa abazadde nga agamba munnaye mwana waffe yafa nga tulowooza ku mikwano gyaffe ekigenze buli tulowooza ennyo kufa kijja tuyamba okubeera nga emitima gyaffe giddamu obulamu buli muddu ow'esamba okulowooza kufa omutima gunene ogugenda gulwala mpola gulwala ne gutuuka nga mugayaavu nnyo mu kukola ibadaati kuba oba owulira toyagala kulowooza kufa nze ndya bulamu ng'abaddu abagenda mu wiikendi simanya balya bulamu mbeera efaanana bwete emitima mirwaddi emitima egyo gyalwala dda gyafa dda ensonga esemberayo ddala okubeera nga tuyitiriza ennyo okusoma adhikaari ez'okumakya n'ez'olweggulo adhikaari z'okumakya n'ez'olweggulo tuhyi alqulub ziramusa emitima gino buli w'oyogera ennyo ku Allah subhanahu wa ta'ala omutima gwo gubeera nga gujjukira Allah nga bulamu baka sallam hadithi emu yagamba nti mathalu alladhi ekifaananyi ky'omuntu alladhi yadhkuru Allah omuntu abeera nga ajjukira nnyo Allah subhanahu wa ta'ala n'omuntu atajjukira Allah yagamba nti mithlu alhayy walmayit afaanana ng'omuntu omulamu n'omufu amakulu nti omuntu ajjukira ennyo Allah subhanahu wa ta'ala omutima gwe gubeera mulamu nnyo amma ate omuntu oli atajjukira Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti mithlu almayit abanga boolaba omulambo nabwe kityo okuyitiriza ennyo okusoma adhikaari z'okumakya n'ez'olweggulo bimu ku bintu ebiramusa emitima gyaffe okubeera nga gisobola okweŋŋanga okubeera nga gyekubiriza okubeera nga gikola ibadaat ez'enjawulo n'ekisemberayo ddala okubeera nga abaddu tuyitiriza nnyo okukola istighfar okwenenyereza ennyo Allah subhanahu wa ta'ala astaghfirullah newankubadde era nakyo kigwa mu muteeko gwa dhikir naye in particular okuyitiriza ennyo okwenenyeza Allah tabaraka wa ta'ala n'ekisemberayo ddala edduwa gyensembyayo nayo mbaka sallama yasabanga Allah subhanahu wa ta'ala namugamba nti ya muqallib alqulubi wal absar thabbit qalbi ala dinika wala ta'atika owange Allah omukyusakyusa emitima nkusaba onyweza omutima gwange ala dinika ku ddiini wa ala ta'atika ne mukubeera nga nkugondera nabbi yasabanga nnyo Allah subhanahu wa ta'ala okuyitiriza ennyo dhikiri eyo okusaba ennyo Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga atuwa emitima emiramu era abeere nga ataasa emitima emifu okusaba ennyo Allah embeera efaanana bwetyo mu adhikaari z'okumakya adhikaari z'olweggulo adhikaari ba'da as-salah tuyitirize nnyo tumugambe nti ya muqallib alqulubi wal absar
ثبت قلبي على دينك ولا طاعتك بنتك يا أرحم الراحمين تبيرين تيجي كبيران سبحان الله تعالى بيري فانا بيت حجت يا ماكو مكبيران وبوليا وعلى مسلمتي ما جفه وكبيران جتني نيوكولا عبادات زين جول سبحان الله سبحانه وتعالى nze ampa omutima omulamu nammwe abawa emitima emiramu ffenna atuwa emitima egiyitiriza ennyo egitukubiriza ennyo okubeera nga gikola emirimu emirungi era mu mbeera y'okubeera nga yekka gwetusimisa ffenna atuwa obulungi ku dduniya ne ku akhira subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh